Katikkiro wa Buganda tuli naye Emisinde Gya Kabaka Birthday Run Omulundi Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga amasaza gonna aga Buganda 18 Emisinde gigenda kutandika Ebuddu badduka Mawogola badduka Busujju badduka Kabula badduka Bugerere badduka Sese badduka tugenda kuduka omulundi Lugoloobi Sweden badduka Ssabasaja Kabaka atuuse empologoma wa Buganda empologoma atuuse akalulu twaniriza empologoma
Ssabasaja Kabaka abalamusizza nnyo. Mwebale kujja mulungi bwe muti. Mwebale kuba bamalirivu kulwanyisa Mukenenya. Ssabasaja Kabaka abagambye nti mwebinde Mukenenya. Mwe abasajja abali wano mukuume omwana ow'obuwala. Ssaabasajja agambye nti mu Buganda okuva edda lyonna abagabe baabanga basajja okulwanyisa omulabe. Kakati omulabe gwe tulina ye siriimu. Abasajja mumulwanyise. Ssaabasajja Kabaka awerekeddwako n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga. Awerekeddwako
omulangira David Wasajja. Awerekeddwako omulangira Crispin Junju Kiweewa. Awerekeddwako omulangira Richard Semakoyokiro. Awerekeddwako omulangira Frederick Walugembe. Waliwo n'omulangira Mbogo. N'abakungu ba Kabaka bonna weebali. Abantu ba Kabaka mukuume omwoyo gwa Buganda ogutafa. Temukkiriza mulabe kutujja ku mulamwa. Ssamasonga ey'okutaano yakubeera bumu ng'ekitole ng'ekikonde. Mulwane masajja tuze Buganda ku ntikko. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Agenda kutuuka bakulume wakati w'olubiri bayite Sakero Kisingiri bagende bayite Namirembe Cathedral bakwati bali ntuma nakulabye Kasubi Sapoloka nakulabye Kasubi Acho Yusufule Akasha Avenue Road Police, Apakoro, Bebacho, Chadondo Road, Lumumba Avenue, Queensland, Bombo Road, Bebacho, Gaddafi, Old Kampala, Namirembe Road, Akomeo Wano, Kuita Kolomini High School. Kumi! Avec Kumi! Avec Anu Mujamuri! Jamuri! Ssabasaja Kabaka ab'ettaano naffe tugende. Bakuteredde nze ngenza bata.
Bakende bukendezi. Yo. Saya udah agak lebih jauh nggak melalu. State House Controller Jen Bareche, Mwanyi Talimba Limited, Bankomi, Buganda Land Board, Twebaza n'abo bonna tubakolisaayo abadusse kilomita 5 tubabakolisaayo abadusse kilomita 21 abasajja obuvunaanyizibwa bwaffe benatugambye twongera okwebaza ebitongole byonna ebikoze Airtel Uganda, the reason to imagine. UNICEF, I&M Bank, Majestic Brands. Bakansala mwenge. Wamuli! Ebyaddala! Wamuli! Muli bandongo ya binyanya mwenna? Muli bandongo ya binyanya? Muli ali wano ng'ogamba oli wandongo ya binyanya kulaba tulabe? Wadika! Twagala bakirawo bamanye nti yasensera! Kulaba oti waba oli wandongo ya binyanya kulaba otulabe? Wadika! Kulaba oti waba oli wandongo ya binyanya ng'ate oli muvubuka wa Ssaabasajja kubanga era bene yasimbye n'atugamba nga abavubuka mubandeetere bakubire abantu bange disiko naki ate ndo kambabuulireko nekino kansembere wano mukimanyi ye Katikkiro wa ndongo ya binyanya mukimanyi kateka emikono bati mungalo ya ndongo ya binyanya wadika kola bwati kolamu bwoti kitegeeza Ssaabasajja Kabaka akola ki awagale alitukole bwe tuti binyanya No pone cántaro.